Ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinzira gwe ya subscribinga ya likinga era n'obanga wanyiga notification button okubanga ofuna buli story gy'oteekayo tugamba ekyo kye wakola kya nsusso nnyo era tukwagala nnyo yonna gy'osinzira. Mr Projan mba nnyingidde okuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga ku social media. Olunaku olwaleero Eddie Kenzo yavuddeyo ne yeebaza abantu be, yeebazizza abantu ab'enjawulo abasobodde okubanga bamuyamba opushinga channel ye okuweza 1 million subscribers. Ekintu kye yagambye nti si kyangu kubanga waliwo abayimbi abayimbidde emyaka n'emyaka kati ng'abayimbi ba Jose Chameleone, abayimbi ba Bebe Cool, abayimbi ab'enjawulo abanene ba Bobby Wine. Nagamba industry bagimazemu emyaka mingi ng'akyalina muto, naye olaba ye yasoose okikola wano mu Uganda. Nagamba yebaza abantu be bonna gye basinzirira, nebaza abantu mu nsi yonna basubscribinga ku channel ye. Nagamba ekintu ekyo Uganda eyinza oba tekimanyi, naye ekintu ekyo si kyangu. Ekintu ekyo si kyangu, kiteekinga a lot okusobola okuweza abantu akakadde kamu kubanga bagoberera. Nagamba olaba ne media houses nga NBS, NTV, ku zonna teri yawezeza kakadde kamu. Ngagamba sigezaako zivumirira naye ngezaako okuwa ekifaananyi nti NBS yandisobodde okubanga oba NTV zezandisobodde okubanga zezimu ku TV ezirina millions of subscribers, olw'ensonga nti Uganda yonna ekola ki? Eziraba. Uganda erimu abantu obukadde nga 14 okudda waggulu. Nagamba naye olaba tenaziweza, esegeza ye wa mukisa era neyebaza abantu be omupushinga okuba nti y'omu ku bakyasinze okuba ne following mu Uganda. Ku Projan Media TV fe tukwebaza kyonna ky'okola okubanga okyagyekuumiddeko okusobola okubanga ofuna latest updates